Yes, Faadi TV ojimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade ka video kano kampere like comment section wedia oba kawontera mu comment section. Faadi TV Kitalo nnyo ekya Tamale Mirundi Yiino yafudde jjukira yafa nakulwayo wakusatu kilo za isaamu kaaga ng'ennaku z'omwezi 14 amaze okuba nga aziikibwa sadiza wali ekalagala era nga ebifaananyi by'olengera ebifaananyi byamukuba bannamwandu be era nga ekifaananyi ky'endowooza okirengera ono aziikiddwa emundange bamuziise bukyali olunaku olwali ngeri endowooza gy'abadde aluddewo ennaku ennyingi ndowooza baasazeewo ne bagamba nti kati muziike ku 8 amaze okuba nga aziikibwa akadde kano era nga abakungubazi abamu batasedde okuba nga akola ki bavaayo ekalagala wabula abantu babadde bangi nnyo okwenyiga kubadde kungi nnyo saidi zawali ekalagala kitalo nnyo ekyamuzeeyi Tamale Mirundi Yiino byemunangemuko ebitambula era nga entaana ye mwaziikiddwa bifaananyi nga bw'obirengerawo ku screen yo eno bagita Faadi TV gikubadde kwaziirana miranga okuva mu bannamwandu akossa n'abaana b'omugenzi gabadde Maziiga Goka munaye ku saidi yaabwe naye nga munange obulamu bwe butyo munange obulamu bwe butyo tewali walina bulamu waddembe bulamu bwo si bwangu kubuwangaaza bye munange muko ebitambula akadde kano ku social media ndakusaba usubscribing onyige ne kade bagita Faadi TV mwabale nnyo okubanga mugifollowinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola kwate nakubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribing onyige ne kade bagita Faadi TV Tamale Mirundi munange byebyo fanyi byabannamwandu ndowooza mubirengera byebyo ku screen yo amaze okubanga aziikibwa saidi zawali ekalagala bitundu byekyotera era nga gobadde Maziiga munange musajja mukulu bwatyo bwaziikiddwa naye ng'entiisa yo ekyali yabaaji ku saidi y'abaana wabula Tamale Mirundi Yiino eri abali batambuza amawuli nga bagamba si yamuzaala bikitwa tugende omanyi kiraga nti Tamale Mirundi yamuzaala y'omu ku baana be ate neebuuza abali batambuza amawuli kubanga nange nageewuunya nakolako video nange nga nkyewuunya ne ŋŋamba omusajja ono yazaala omwana ono oba si yamuzaala kugamba nange kyanneewuunyisa era kyambukako naye nga munange yamuzaala omwana ye taata we owaddala era nga Tamale Mirundi Yiino y'omu ku abo abaana bamulekwa Tamale Mirundi Yiino abaalese bamulekwa bamu ku baana baalese ebyaddala kiraga nti yamuzaala era nga mama wa Yiino abeera amaka g'ekyenga jjukira Tamale Mirundi Yiino abadde n'amakandooza ga mirundi nga 6 lwakuba bamusuziza amakandooza ga mirundi nga 3 gyabadde 3 oba 2 ag'ekyengera iwabeera mama wa Yiino azaalira Yiino ddala eri abali batambuza amawulire nga bagamba nti maama wa Yiino nti omwana yajja naye okujja okufumbirwa Tamale Mirundi Yiino nekiraga omwana wa Tamale Mirundi Yiino kubanga wetegeeza omwana n'okufaana afaana taata we katate bw'ogamba nti ate si amuzaala basi kaba nange byantabulako byansukako ebintu ebyo nange byansukako nga neebuuza ddala kituufu omusajja si yabadde azaala omwana oyo nange byantabukako byansobera ne munange omusajja yabadde azaala omwana oyo Tamale Mirundi Yiino ongera okubanga mugifollowinga gwe subscribinga kyamaanyi kyewakola gwatana kubanga subscribinga bambi ngenda kusaba osubscribinga ojike ne kade bitalo nnyo munange abantu bamuziise abantu bazisi abantu babaddeyo bangi wali ekalagala wabula ekimbuuseko nze obwedda manyi omuntu wakuzikibwa ssaawa 10 ge mazima obwedda nze bwensuubira ne munange omuntu bamuziise abadde wa ssaawa 8 ndowooza ndabika nze atategeera bulungi ndowooza nteekateeka ne ndowooza enteekateeka yabadde yakumuzika ku munana sigamba nti kigudde bugwe kirabika enteekateeka yali yakumuziika ssaawa 8 omanyise bwe yali alaama nga yabagamba nti banange munziike nze nga nyimiridde wabula bagamba tujja kukolako ebimu ebisoboka ebitasoboka tetujja kubikola kati ebitasoboka tebabikoze byali akoze ki yali alaamye ebyokumuziika ng'ayimiridde mu Entaana oba nga akukunadde tebabigoberedde era ebyo tebikoleddwa wabula bakoze ebyo ebibabadde
tasoboka kubanga omwenge yali yabagamba muwe abantu bange omwenge musale ente muzisale eri abagamba enti bazisaze ne bazikekkereza ate ng'ente zaabaddewo kaya basi kasita basaze abalya ne balya kubanga ennyama baalidde omwenge gwo banywedde wabula omwenge gwo banywedde eriyo baba abadde baagala emyenge badde baginywa ne bagikoowa kugamba ko gw'omwenge gwabaddewo mu bujjuvu musubscribing ate munyige ne ku kale bagita Faadi TV eyo gimbagala nnyo mwena era mbeebaza ne bagamba nti mwebale nnyo nenga bambi bitalo nnyo ewa Tamale Mirundi Junior taata bwatyo bwagenze Tamale Mirundi Senior abadde n'abaana bangi ne abaana abasinga kumanya Tamale Mirundi Junior olw'ensonga nti abalala tebabategeera bulungi naye nga abaana si babalina bawera abaana bangi nnyo alina enamba nnene ey'abaana naye abasinga bamanyiko Tamale Mirundi Junior ate gwe badde asinga n'okubeera naye gwe badde basinga okubeera bombi kati bali abalala abantu abasinga tebabamanyi nnyo kiri awo era nze wedde abasinga bakola ki banewunyisa bwewunyisa bembadde ndaba nga bagamba nti baana be kubanga bamulekwa babaddeyo bangi nnyo okulumbe naye nga byebyo bitalo Kitalo hazikiddwa munange oko bayita okufa fena lyekubo obulamu twina bwa bbanja bwa buwembejja tomanya lunaku ki lwokola ki lwobuluzi nga tomanya lunaku ki Katonda lwabukima kubanga fena babutwazikamu bwazisi obulamu byebyo munange emuko ebitambula akadde kano ku social media mungera kubanga mumfollowinga ate mujja kubanga mwejusa updates mbadazo ziba zitambula okwetola eggwanga Uganda mube bulungi Faadi TV Kitalo nnyo Entaana kesi byonna ndowooza birengera ekifaananyi ndowooza kirengera ekyomugenzi amaze okubanga aziikibwa munange Maziiga ku side eyo Bikabya naye nga Tamale alina okuba nga aguma munange byebyo mu nsi bye tuyitamu be bulungi mwera bagala